Kakati obuzibu tulina mu ggwanga abamu ffe twabyogerako nti ekizibu ekiri mu ggwanga bakulembeza ab'ekibogwe abantu batatutegeera bulungi bamu balowooza tuvuma era n'agamba omwana afubye mukama amuyisizaamu eggaali naye obubonero obulabye ekitalabika obuliwo kati bukulaga nti ddala kituufu abakulembeze be tulina babulamu balina okutendekebwa bakibogwe balina okufaayo nnyo okuyiga ebyobufuzi babizannya batya olina ababaka 57 oyagala kujjako dikiteeta alina ababaka 4 weetaaga ababaka 3 n'57 olina oyagala bakuba obajjeyo niyogamba bannayuganda nti 26 ojja kuza ababaka 2 ebambirako ya mwoyo mutuukirivu yagenda ogikola olwedde olina omubaka ali ku gurawundi tofudde kunoonyereza akola atya akola bulungi oba akola bubi tofudde kunoonyereza kubanga yensonga kitandise okuswala nze wange entebe yajja bufumbira mukama wange mulamba mwogezi wa kibiina n'aswalira entebe kubanga ajja entebe ayogera ajja bagamba abantu nti Kakembo mubi nga bagamba ffe Kakembo mulungi atukolera gwatugamba nti mubi otukoledde ogenze bukoma nsimbi obagamba nti Vero mubi gwoyogereramu kumbi alina n'omwana we gwaweerera gwoyogereramu ye yamuzikira n'omuntu we ng'afudde gwogereramu ye yamujjanjaba ng'alwazizza gwomugamba ye mubi nga teyagamba mulungi so abakulembeze baffe balina okusooka ne bamanya nga tebakugenda mu constituency kulowooza nti oyinza kuyisaamu omukulembeze we eggaali ku gurawundi kiri kitya ddala takoze mubi munafu tu kiki tulina okukola nga tuzimba ebyobufuzi ku byobufuzi olinaku omukwano gwange okolagana nange tunulira kiki enkugattako omukulembeze waffe ava mu constituency lwe lutindo olutugatta ku kyalo ekyo kakati Vero Nannyondo Veronica yatukonekitinga nga NUP ebukoma nsimbi lwe lutindo kwe tutambulira bw'omala okutema olutindo oba weerimba yatego jagende bukoma nsimbi otekeyo NUP endala kubanga muyinza okumaliza mulwanaganye mukakana nga muluuzize nga kira mukifiiriddwa abagunjufu bamanya tuba n'ensonga zaffe tuba n'ebizibu mu nnyumba yaffe tubimaliriza tutya obanga Nannyondo takwata goliye mukama we lopo mulamba musajja munene amwita nabuyisa munga jangu mu disciplinary committee abagunjufu ensonga ki baba ne disciplinary committee kubanga disciplinary committee zitwala ensonga mu kisenge neziva mu ddiiro geno sinkana olukiiko akiko k'abantu 5-6 ensonga zammwe mukole ki muzogerereeyo naye tulina ekibiina ekitalina nkola solving internal issues nga kirooza nti buli internal issue ejjayo naku mmeeza tulina gitwala ku mawulire tugikubire tunagendanga ku nnyimbe wali okuziga tugikubira awali bulaale we tugikubira kiraga nti tubakulembeza ab'ekibogwe abatandaba kumanya science wakukwata nsonga conflict resolution mu byobufuzi bazimaniginga batya wajja ozimalira embeera bwe bateriiwo mu kibiina buli kaseera oba osajjula ati abantu baffe aweddemu amaanyi bannabyabufuzi tuswadde ne tunyiza abalonzi baffe ne beetamu ebyobufuzi ne bakoowa batandise okuseeseetuka mpolampola nga bagamba ffe tukoye politics tujja kujja tulonde baana baffe betumanyi tukoye ebyobufuzi kubanga tetuyambye bannayuganda kubawa leadership entuufu nga bannabyabufuzi Kakembo bwe nkunyiiza owe gye tuba tukolere bwetuvuganya ye atulazeeko sikiiro nje n'abamuvumyi akolagana nabo bw'oŋŋamba buli akunyiiziza agende noyagala kumuggyako anoonya n'abadde bamuvumidde emyaka 3 otwogera kati Museveni alina bammawo abamuvumanga abali mu nsika abayeekera bamuyeekera ba Moses Ali akukutakola nti atabanyweza tabata baebero bonna abo basajja baali bayeekera yanyweza babe gwababo ne bakunyizaako ne bayogera boogeze kitakwatagana naawe walya oli moro oli finito genda n'akasonga akatono ennyo aketagisa okudda mu kisenge oyo yalya finito agende kati obaozimba era ng'okakasa munnayuganda alinamu ku magezi va ku bannayuganda abajega niyo munnayuganda alinamu amagezi omukakasa nti 26 ogenda kukola Museveni ng'ate oyongera kwetemako nnamba yoli olukya okatemba so nze njagala tuzuukuke nga bannabyabufuzi tusooke tuwe essuubi abalonzi baffe bana batulonda baddemu amaanyi buli omu yeesunga okujja nti kulunda omusajja akola ki ne buli nabakaabi amaziga buli kaseera aba alowooza ogenda kudda mu kisenge oteeseganye ne muganda wo mukimalirize agenda okuwulira nga toli kulumba omukuba nagamba bino binaggwa abali mu byabufuzi abataasoma abali eyo wulira bo batusaba tugende tuteese tube kimu tuse kimu tumale ensonga zaffe mu kisenge ate ffe abafunamu mu byobufuzi ba puleya tugamba nze njamu kuba bikonda anviire simwetaaga oyo finito so gye agenda okuggwera nga bannayuganda bagamba ffe ebyobufuzi bitutamye ani kakati ekyo ekibuzo bannayuganda bajja kukiraba nti olulimi luno Mukama yalutonda nga lwalwedi ate n'alukweka mu kamwa mu mannyo mu misumaali kati yali musiru olulimi lutonzi olulimi lumobilizinga
olulimi ludemobilizinga bulukozesa obubi oba bukozesa obulungi kakati nga lopu taata waffe yandibadde abanga taata nga n'ensonga zange mba nyobaganye ne mubaka munnange njagende wa lopu nkolope wani lopu atuyite atutabaganye bwandaga nti ate mujega nti muto nnyo bwandaga nti wakiboggo nnyo okusinga nze mba siyasobola kutola nsonga zange omuntu afaanagana bwange nga tasobola kumanya nti nze lopu Nannyondo ali wansi wange nja muyita mu ofisi yange ensonga tuzimalire mu nnyumba bwannemerera tujja teekawo disciplinary committee agende mu disciplinary committee tuzimalireyo bweremererwa tujja kuyita neeke ya nuupu naye mutuuze bweremererwa tujja kuyita kokasi ya nuupu awo genda mitendera ezonna organization binga nsonga nalowooza nti ajja agenda ku bafu alayoleseza obujega bwe ku bafu awo bannayuganda bamusanyukira bamubonero bababusala era bagenda kumaza nga bagamba kati ono yaani gwe balonda loopu abamaze okulaga nti wakiboggwe benagamba nti wakyogwe nga bagamba mbavumi but that's the fact nti obubonero obuliwo bulaga nti abakulembeze baffe babulamu okutendekerwa kumanya bwe mba nsabika ensonga zange nzisabika ntya nga ndi mu bantu naddala abalonzi bange abasajja bannabyabufuzi bajjajjaffe bali abaatusookanga ne bwe mba mwagenza omusenge nemekuba ebikonde bava ne bajja nomudira tebakulaga nti munda abadde balwana so nga munda bakubaganye nebiki bafulumye bulu tebasitoola endala kubanga olina okusabika face mwana abantu baffe tubawe essuubi ate bakulembeze abali ready okolagana na buli muntu mu byobufuzi tolina kuba mukwano gwange okolagana nange tunulira kyenkugattako tunulira kyengatta ku struggle tambe tugende mu maaso naye naye akasajja fuba tumusobola agende finito jegendo tutwala 2026 tujja kutegera finito yani